Museveni is a coward. Don't allow that old man to lie to you. He has lied to you for 40 years. We are here to demystify you. We are here to show the people what kind of coward are you. You pose that you're a general, but inside you there's a little girl scared. Why are you scared of fair competition? Let it be free and fair. Let us walk freely and let us talk to the people. Is that too much to ask for? Shame on you. Shame on Uganda police. Shame on the UPDF. Shame on all those security forces. They cannot stomach fair competition. Well, we are here. Age is on our side. Time is on our side. God is on our side. And the law is on our side. You cannot stop us. You cannot stop an idea whose time has come. The young people of Western Uganda have showed you. You brought booms on the road to beat us. But they were overpowered by the people of the place. Now you want an excuse to arrest our people. You want an excuse. Zomu ku bantu asinga okuwulira obusungu n'ennaku nga muyita Museveni tibuhabulwa mbusaabalwanyi Luweero mbusaabalwanyi. Omusajja yakeera ku makya era ogenda n'owulira ebisajja ebikulu nga byambadde uniform nga bikugamba mbu Museveni wajje yatujja temumanyiiyo twakoowa entalo. Ate ng'otunula ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu nga bijjajjaffe bikitaffe nga bye byogera ebintu ebyo. Nosanga omukazi omukulu n'omusajja omukulu ng'akulimba mbu twakoowa entalo twakoowa. Mwali mu ntalo ki? Museveni ye yagenda mu nsiko yagenda kulwana nani? Bwe yagenda mu nsiko yalwana nani? Museveni yadda ne Lwakasiisi eyandibadde amulwanyisa nga badda mu kwekola masaagi mu nsiko. Okitegeera kutta bannayuganda. Museveni yamanyira kutta bantu batasobola kwerwanako. Mulwanyi kika kigwe muyita general gwe muyita omujaasi nga alwana n'abaana bakutambulera nga alwana na mwana ayambadde kakofiira. Abo bajeno kikaki. Mwina olutalo mumanyi Museveni lwe yali awangudde. Ekongo yadda ku bantu bakongo okutta nakubba. Bw'agenda Somalia yadda ku bantu ba bulijjo okutta nakubba. Abasirikale abatuufu bwe bajja babatta bonna bamalawo bakutta. Kitabanyi kye kiyawa obwa genero kidda mu bantu ba bulijjo kukwata muntu nakwewaana mutadde mu basement muyigiriza Lunyankole. Genero kyoyo alwana n'omuntu akutte omuzindaalo, alwana n'omuntu ayogera. Abo bajeno kibe mutuwaanira mbu basaabalwanyi. Mmwe mwenna abo addamu okweyogeza mbu ayita Museveni musaabalwanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwalumba n'alumba bwatyo nga bwamulumbye n'akola ebyo ebikolobero bino byonna byava okukola olwaleero. Ebyo ebikolobero bikolebwa genero, bikolebwa muntu mulwanyi. Saabalwanyi notunulira embuzi. Museveni taswala ate gwe Museveni toliswala. Oli kasajja katiitiizi. Otya n'omuntu agenza n'okuvuganya mu kalulu n'otya n'otuuka ku kino. Ofeza Abannayuganda bakisula nti wabafera emyaka gyonna ng'obafera opposition etaliyo. Obafeza emyaka gyonna. Omwana azze akwapozinga just wamugamba yali muyimbi buyimbi. Lwaki totulagaako? Bino si byakuyimba. Yes. Tulageeko general bino si byakuyimba. Mulage nti olina obuwagizi osobola omukuba akalulu. Gwe Museveni tukutwala mu kalulu. Ffe twakumanya nti oli kanafu toyina kyosobola toyina kyoli. Gwe Museveni twabamanya nti temulina kye muli. Mwadda kuba jaffe wakitaffe kubba nte kurepinga bakazi kwokera bantu mu mayumba kutta bantu kukwata bantu batalina bali mu butale kubakuba masasi bye musobola. Mwalwana nani? Lwakasiisi teyalwanako nammwe. Yaddanga eno ng'atufera mbu Museveni bamukubye amasasi abakama bake. Kumbe muli mu masaagi nga kati saa zino oli minisita wo muli mu gavumenti mulya ssente. Ebyo bye watendeka n'abaana bo bye watendeka n'abasirikale abo sina basirikale. Imagine toyina n'abasirikale ndaba bisajja bikutambulako bya bisaati. Ebyo bikutambulako ebyo square bisajja kikuki nolaba ebisirikale byonna bijjudde embuto. Mmwe temunnafuna challenge mugenda kugifuna. Omanyi gwe Museveni mukuzizza abaana bamulowooza muli basirikale mmwe muli ba milisia. Muli bivubuka bikutte mundu bitemu bimanyi. Can you imagine olumba otya abantu abakutte kamera omukazi kano bakakazi kikaki noyambula mukazi muno obusungu obujjawo bukwata mukazi muno n'omwambula.
n'omusika kumutwalawa bubwe nalina musango ki mwatugamba kampeni zibowa muleke tukube kampeni ezibowa Museveni tukimanyi nti Uganda yaffe wagiryamu dda olina gye mugaana abantu gye mutagala tutuuke tumanyi buli kimu kye mukola tumanyi waliwo mutagala tunuze kamera ng'abaliwo kala ndala tumanyi byonna bye mukola mu ggwanga lyaffe President Robert Kyagulanyi information agifuna buli gy'alaga tasobola gyogera mu kampeni linda akwate obuyinza mujja kutunnyonnyola basajja mmwe mujja kutunnyonnyola eggwanga lyaffe omukulira abawooza mu Museveni aswala ewaabwe okubanga abantu bangi no Museveni yawamba Western alina ebikolobero byagikolera bano abasajja balina mass graves eyo balina entaana balina limbo zetutamanyi muwamba abantu baffe ne babattira ne babaziika balina limbo zetutamanyi balina zi mass graves zetutamanyi abasajja bano batukozeeko silent massacre nga tukimanyi tubaddewo nga tubimanyi era tubamanyi wallahi ya Mungu temugenda gera nakyo muli busajja bunafu tubamanyi abasirikale bo bobeera nabo beebo mu nsiko balepinzi babakazi batuttira omwana waffe mulepinga ne bamusiga oba ne bamulepera omukolapinga batuttidde abaana olukwata ku baana baffe ab'obuwala babattayo era bannange mbabuulira Bannayuganda Museveni tugenda mutwala Kalulu omutiitiizi ono omutiitiizi tugenda mutwala Kalulu bano bajje nabo ebicupuli mufeze Uganda yaffe emyaka naye tukuze nammwe tubadde tulya ku mmere y'emu nammwe tubeera nammwe n'abamu twakola nammwe twakolako nammwe tubamanyi wallahi ya Mungu tukuze temukyasobola kutuwangula mugwe Museveni ne gurupu yo mwenna mulowo mwe banita amongi malabyo mweweweeta Museveni banita amongi nammwe mwenna gurupu yaffe muli mu lutuula lwaffe ffe mwe twabatega dda ffe twamala dda okubafuna muli mu lutuula bwe wallahi ya Mungu temugenda dduukuka Museveni tukutwala mu kalulu oba oyagala oba toyagala ne bw'otuprovokinga oti oba oyagala oba toyagala ate twakusuubiza ne beguba musaayi tujja kukukuwa naye wallahi tukutwala mu kalulu tukakukube ate tukuggyeko